Omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga Rebecca Litwala Kadaga mwennyamivu eri gavumenti olw'obulagajjavu bweraze ng'erwisaayo amateeka ge yasuubiza okwanjula eri Paalamenti ey'ekkumi. Sipiika Kadaga ategeezezza nga Pulezidenti mwennyini bwe yasuubiza okwanjula amateeka amalala agawerera ddala 29 ng'aggulawo Paalamenti ey'ekkumi naye empaawo tteeka lye balabyeko omwaka guno. Pulezidenti yali aggulawo Paalamenti mwezi ogw'omukaaga yagaa nti alina amateeka 29 galaba nti geetaagisibwa era agenda galeeta. Njagala bakakasa nti tetunafunako wadde erimu. Tuli mu Desemba kuba waliwo omuzeego gwa nti Paalamenti erina kyekola naye gavumenti enatuwa kyakola ku mateeka ago 29 bitukolako bibyaffe bibyali bisigadde wano. Sipiika okwogera bino abadde awa alipoota ku mirimu Paalamenti gyekoze omwaka guno era n'asiima abaka ba Paalamenti olw'omulimu omunene gwe bakoledde eggwanga mu bbanga lya myezi 6 gyokka. Emirimu gino omulimu okulambula amalwaliro mu ggwanga, okulondoola ensimbi y'omuwi w'omusolo, okulondoola ebitongole bya gavumenti, okulaba nti ensimbi z'omuwi w'omusolo tezibbibwa. Amalwaliro gonna amakulu okulaba ebyuma biki ebiriyo n'obiki ebyetaagisa okusubira lipooti yaabwe enajja mu January. Akakiiko kafa ka local government accounts katambudde district zonna 10 ne municipalities zonna betegereze ngeri ki emirimu gye gitambula era juzi batulaze firimu awo eraga ebintu ebitagwa ekusingira ddala nga ku nguudo n'amalwaliro. Akakiiko kafa kakosase kakoze n'amaanyi nnyo wetwogerera kakati bakatuga Abachina ne bakumyawo obuwumbi obusukka mu 8 bwe baali batutte ku akaunti zaabwe ate nga zaali z'abantu ba bulijjo abalina amataka mu bitundu bye tulimamu enguudo nga Musitanankoma n'Amayingo oluuyi oggulu Sembabule Vira Maria. Sipiika asuubiza eggwanga ng'omwaka ogujja bwe bagenda okukola ekisoboka okulaba nti amateeka agakyakandaliridde okuviira ddala mu Paalamenti ey'omwenda gakolwako. Amateeka gano kuliko ery'obufumbo, etteeka ery'obuliisamaanyi n'amalala mangi. Amateeka agali mu bukiiko bwaffe gawera 18 nga naibu nabyogera tya mu Luzungu gali 18. I can't say these things in Uganda. Kati nsuubira lwe tuba tukomyewo tujja gakola wabula njagadde okutegeeza. Sipiika agamba bw'ogerageranya Paalamenti ey'ekkumi n'ey'omwenda, ey'ekkumi ekoze emirimu mingi nnyo okusinga ku eyo ey'omwenda ate mu bbanga ettono ennyo. Samula Hanifa, KTV Amalindirire.